Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ng'era nsaba Mukama waffe era Katonda waffe atukulembere ne mu bubaka obwaleero ekigambo kya Katonda kye tugenda ogabanako naawe ali eyo awaddeyo obudde owulirize ekigambo kya Katonda, so nga obudde buno oba oli awali badde owuliriza oba music wensi obanga oba olaba firimu, naye obudde buno obuwaddeyo owulire ekigambo kya Katonda, emmere ey'omwoyo etujjukiza okutambulira mu butuukirivu, etujjukiza okwenenya, okwagala n'okusonyiwa abalala. Kuba tujjukire musaala Mukama waffe gye yatuyigiriza, tusaba ne tugamba atusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abalala. Atusonyiwe nga naffe bwe tusonyiwa, nga kitegeeza nga naffe bwe tusonyiwa naffe bwe tujja okusonyiyibwa. Bwe tuba nga mu mutima nga tumusaba naye nga munda mu ffe tetusonyiye, waliwo abantu bwe tukyanyiigidde, waliwo obukyayi bwe tukuumye mu mitima gyaffe, tujjukire naffe kennyini bwe tuba tusaba tugamba Mukama tusonyiwe nga naffe bwe tusonyiwa. Kati bwe tuba nga tetusonyiye ate ne tusuubira Mukama okuddamu essaala zaffe, ate nga ffe kennyini tukyogera mu kamwa kaffe nti tusonyiwe nga bwe tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe tusonyiwa abalala. Ekyo kikujjukize gwali yawuliriza Mukama ng'oyagaladdemu essaala yo, ng'oyagala kusonyiwe, naawe kennyini sonyiwa. Omutima gwo, omwoyo gwo gube free nga teguliimu kutya na kweraliikirira. Kuba oba nga tosonyiwa balala, okutya tekuyinza kuggwa mu mutima gwo. Tulina okusonyiwa omuntu n'omusonyiwa, ate n'okwata n'essimu n'omukubira n'omugamba munnaye nsonyiwa, twafuna obutategeeragana ku nsonga bweti ne bweti, era bulijjo mbadde nkunyigidde mu mutima gwange, naye bambi nsaba onsonyiwe era nange nkusonyiye, era nga nsaba ne Mukama ansonyiwe. Ekintu ekyo bw'okyogera n'omuntu gy'ali amanya nti bambi omusonyiye, naye n'ayogera ekibadde ku mutima gwe era naye n'akusonyiwa. Okwo kwe kusonyiwa Mukama kwagala tusonyiwe. Osonyiwa ate ne kugamba no reconcilinga n'omuntu ne muddiŋŋana, enkolagana n'ogizaawo. Kubanga olwaleero ngenda kwogerako ku kusaba, naye nga obutasonyiwa kye kimu ekituleetera okulaba nti essaala zaffe tulaba tebaziddamu, naye nga buba butasonyiwa bubeera ku mutima gwaffe. Buli lwe tujja mu maaso okusaba bwe buti, obutasonyiwa bwaffe butwesooka mu maaso ga Katonda. N'osaba Mukama kino n'omusaba kiri, naye nga ye atunuulidde omutima gwo, alaba olina omuntu gwanyiigira, alaba olina omuntu gw'otayagala kusonyiwa, alaba olina obujja, alaba olina obutayagaliza. Ebyo bitwesooka mu maaso. Tujjukire Katonda waffe mutuukirivu, Mwoyo Mutukuvu mutuukirivu. Kati okusaba kuba kwogera na Katonda. Okwogera na Katonda, Katonda olw'okuba mutuukirivu, naffe tulina okutambulira mu butuukirivu okusobola okujja mu kubeerawo kwe. Kubanga bwe tuba nga tetutambulidde mu butuukirivu, ate ye nga mutuukirivu gwe twagala okwogera naye, nga tonatuuka Katonda osooka kutuuka ku kubeerawo kwe okumwetoolodde, obutuukirivu obumwetoolodde. Kati obwo obutuukirivu naffe kennyini tulina okuba nga bwe tutambuliramu. Bwe kiba nga si ekyo, ebyo ebibi oba enzikiza ebeera ku mwoyo gwaffe etugaana okusemberera Katonda n'okumumanya, nga tulina kusooka kwenenya. Mukama n'atunaaza omusaayi gwa Yesu Kristo ogwo gunaaza ebibi. Bwe tumala okwenenya, olwo ne tujja ne twogera naye, olwo essaala yaffe n'alyoka agiddamu. Kyova olaba n'oba ogenze ku kkanisa ng'oyagala kukusabira oba deliverance ekintu bwe kityo, era musumbawo musajja wa Katonda ojja kulaba ajja kugamba sooka weenenye, yatula ebibi byo, kubanga olwo oba oleetera ebibi obiri ku mwoyo okunaazibwako n'omusaayi gwa Yesu Kristo n'oba free. Olwo oba ng'oli free oba osobola okutuukira mu maaso ga Katonda n'awulira ensonga yo. Bwe kiba nga si ekyo, kino ekibi kyesooka mu maaso ne kiyimirirawo, ate nga kyo ekibi kya bwakabaka bwa kizikiza, kakiyimirirawo ekitangaala kya Katonda ne kirema okutuukako. Nga musajja wa Katonda ne wajja okusabira, era waliwo ekizibye makkati awo, oluusi butasonyiwa, okusingira ddala butasonyiwa.
kati obutasonyiwa buziba nnyo essala zaffe obutatuuka wa Mukama Katonda, oba okusirikira ekintu kyonna kyonna mu mutima, ekintu kyonna ekitali kisaanidde mu maaso ga Katonda, gwe n'olowooza nti kyamagwe okikuumye, Katonda akiraba bulungi era akitegeereza, era ekyo kyennyini kyekivaako Katonda obutaddamu ssaala. Kyekivaako Katonda obutaddamu ssaala. N'omulabe Sitaani waba alina kyagala okukola omuntu, agiramu ekyo ekiri ku mutima oli kyasirikidde ekikyamu. Omulabe Sitaani kyakozesa n'ajja n'abba, n'atta oba n'abako kyazikiriza. Kuba ekyo kye kimuwa ekkubo, kye kimuggulirawo oluggi n'ayingira mu mutima gwo, n'abako kyatta, n'abako kyayonoona. Okusaba kwogera na Katonda. Okusaba kukonkona. Nga tonayogera na Katonda osooka kukonkona. Bw'okonkona, bw'ogenda nga ku luggi n'okonkona, oba okola eddoboozi ku luggi, ali munda awulire ajja kuggulirewo. Kati okukonkona ewa Katonda, osooka kukonkona ne bakuggulirawo, kuba Bayibuli egamba oyo yenna anaakonkona bajja muggulirawo, era oyo yenna anaamunoonya ajja muzuula. Kati bw'okonkona bakuggulirawo. Kati okukonkona, ekimu ku bireeta okukonkona kwe okwenenya. Olwo weenenya eddoboozi lyo Mukama awulira nga weenenya, ng'oyagala okubeera mu maaso ge. Olwo naye n'alyoka ajja mu mutima gwo n'awulira ensonga yo. Kuba kiri ekiba kizibye kiba kivuddewo bwe weenenya era n'oyatula. Buli amunoonya ajja muzuula. Ogende wa Katonda tunoonya munoonye. Osobola okukyogera mu kamwa ng'osaba, naye bwe kiba nga mu mutima gwo si bwe kiri, Mukama oba togenda musanga. Mukama tunoonya munoonye. Okumufuna Mukama tunoonya munoonye. Kubanga Mukama mwoyo, naawe olina kubeera ng'oli muntu wa mwoyo. Mukama olina okuba ng'omunoonya mu mwoyo ne mu mazima. Mu mwoyo ne mu mazima, nga buli kyokola olaga ye, ng'ate oliyogera n'amazima ekiri ku mutima gwo. Ekyo Mukama kyawuliriza. Ebimu ku bintu ebiyinza otutuusa owa Katonda ne tulyoka tusaba, okusaba mu mutima. Era ekyo kwe kusaba mu mwoyo, okusaba mu mutima. N'obeera ng'ogamba Mukama nziggyaamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagalako n'obulamu bwo. Olwo oba ogenda kufaanana abantu abali mu ggulu, oba ogenda kufaanana okubeerawo kwa Katonda nga tolimu Katonda by'atayagala, ng'olimu omwoyo wa Katonda, okwagala kwe n'obulamu bwe. Olwo oba ojja osemberere Katonda. Kati w'omala okusemberera Katonda, ye yakuyigiriza n'engeri gy'olina okusaba. Kuba wano gw'osobola okusaba ky'osuubira mu kye weetaaga, naye w'omala omuzuula, ekisooka n'akuyigiriza engeri gy'olina okusaba, ekyokubiri n'akuyigiriza ky'olina okusaba. Kuba oluusi ebintu bye tusaba si bye tulina okusaba. Nga bwe tumala okutuuka ewa Katonda ate ye yatulaga nti osaba kino naye ekituufu walibadde osaba kiri, ky'osinga okwetaaga. Kati okusaba ebyo twetaaga tubimanye, bikulu ku kusaba, bikulu. Omuntu yenna asobola okufukamira ku mavivi n'ayogera n'akamwa ke n'asaba Katonda, naye waliwo enjawulo okusaba Katonda n'okumanya nti Katonda essaala yo agizzeemu, akuzzeemu, ekyo kintu kirala. Okuyiga nti Mukama Katonda essaala ye agizzeemu gwe gumu ku bintu eby'omukisa ebisinga obukulu mu nsi eno. Okusaba n'omanya nti essaala yo Katonda agizzeemu, n'akulaga akabonero nti essaala yo agizzeemu. Ebyo ebintu bye tulina okubyayyaanira. By'ebintu bye tulina okubyayyaanira. Bwe tusoma mu kitabo kya Mark chapter 11 verse 25, watulaga nti oba oyimiridde mu kusaba ng'oli mu kusaba, bw'obanga olina ekintu kyonna ky'osirikidde eri omuntu yenna ku mutima gwo, oba butasonyiwa, oba bujja, oba butayagaliza, sonyiwa, olwo naawe osobole okusonyiyibwa. Tusonyiwe naffe tusobole okusonyiyibwa. Ne bw'ogenda ku lusozi n'osaba, ne bw'osiba ennaku mmeka, naye nga ku mutima gwo tosonyiye, oba toli mwetegefu kwogera na Katonda. Oba ojja kwogera weewulire ng'osaba, abakuliranye bakuwulire, Mukama tagenda kuwulira. Obwo obutasonyiwa buba buli maasa, obuzibye essaala. Obwo obutasonyiwa omulabe bw'akozesa, olikaabe nga yakola ki? Musonyiwe. Ate naye omutegeeze nti omusonyi era mulina enkolagana.
sonyiwa. Katonda mutuukirivu, Mwoyo Mutukuvu mutuukirivu. Omusemberera tulina okweteekateeka ne tubeera nga tutambulira mu butuukirivu. Ne woba ogenda kusaba oyinza n'okusooka ne weenenya nga oluvannyuma lw'okwenenya ate n'olyoka osaba. Ne Mukama waffe Yesu Kristo yasonyiwa abo abamuteeka ku musaalaba, yabasonyiwa. Yasaba Katonda abasonyiwe kuba kye baali bakola baali tebakimanyi. Ate ne mu nsi ey'omwoyo obutasonyiwa, obukyayi, obujja, obutayagaliza biina olusu lwe bikola mu nsi ey'omwoyo. Biina olusu lwe bikola kati byeraga bulungi nnyo. Osobola bikweka wano ku mubiri abantu abatalaba mu mwoyo, naye abalaba mu mwoyo bikwetooloola wenna, biina olusu bye bikola. Ne malayika olusu lwe luwulira emanya nti mu mutima gw'olina ebintu by'okwese. Kati wano ku nsi ne bw'osiiba mu kyaki n'osulamu n'okola ki, naye mu nsi ey'omwoyo abakulaba balaba ekikwetoolodde. Ate n'oba n'okwagala okw'enjawulo, okwagala kwa Katonda, era mu nsi y'omwoyo oba weetooloddwa ekitangala kya Katonda nga kirimu kkala ez'enjawulo, nga bw'olaba kkala za rainbow musoke nga zikuvaamu. Olwo mu nsi ey'omwoyo bamanya nti oyo alina okwagala kwa Katonda, ayagala nnyo era ayagaliza muntu munne. Ngera okwagala mugwamu ebintu bingi: okwagaliza abalala, okusonyiwa, kubanga kitegeeza olimu ensigo ya Katonda. Olimu ensigo ya Katonda. Nga olaba obutuukirivu, omuntu watambulira mu butuukirivu, era mu nsi ey'omwoyo waliwo akawoowo akagenda mu ggulu paka mu kisenge, throne room, ekisenge kirimu entebe ya Katonda kitaffe. Kwegamba bakutegeera mangu mu ggulu ne bamanya gundi ali mu kutambulira mu butuukirivu. Mu mutima gwe agezaako okutambulira mu kkubo ettuufu. Kati abantu ababuzaabuzibwa be bana batwetoolodde ab'ensi abatalaba, naye mu ggulu baba bakumanyi. Era oba otambulira mu butuukirivu gwe kimanye nti mu ggulu bakulaba, Mukama akulaba. Era n'oba n'abantu abalala mu ggulu bafamireyo abalagano balagana bagamba mulabe omwana wange, mulabe engeri gye yeeyisa, mulabe wagezaako okutambulira mu kkubo ettuufu. Era nga nawe oliba ogenze mu ggulu balikulaga akatambi ne weeraba. Obulamu bwe wayitamu mu nsi ojja kuba obulaba, olabe Katonda engeri gye yakuyambanga, olabe Katonda obuyambi bwe yakuteerangawo, alabe nti ofuna byonna bye weetaagisa omugoberera awatali kwekwasa. Ebibuuzo byonna bye weebuuza ku mutima, Mukama kukolera amakubo obitegeere. Ebibuuzo bingi by'oba weebuuza ku mutima, Mukama kukolera amakubo obitegeere. Oluusi n'oba ng'olina ekintu kye weebuuza n'ogenda okuwulira enjiri ne bakyogerako n'omanya kati ekyo ekibuuzo bakizzeemu, kubanga Mukama ayagala omugoberere. Yalaba omutima gwo n'ekibuuzo kyo kye weebuuza, era yakolera ekkubo n'omanya eky'okuddamu eri ekibuuzo ekyo. Bwe tusoma mu kitabo ky'Engero chapter 28 verse ya 133, era tulaba nti oyo yenna asirikira ebibi bye tasobola kukulaakulana, naye eri oyo abyatula eri Mukama Katonda asanga ekisa. Osanga ekisa mu maaso ga Katonda. Ekyo kitujjukiza nti ekyo ekibi ky'osirikira n'okikweka omulabe kyakozesa, n'abaako kyabba, n'abaako kyatta, n'abaako kwegamba kyazikiriza mu bulamu bwo, n'abaako omukisa gwatta ekisuubizo kya Katonda mu bulamu bwo. Ekyo gwe ky'osirikidde ng'omanyi okikola mu kwekweka teri akulaba. Ekyo kyennyini omulabe kyalinze akikozese mu maaso ga Katonda, akusongemu engalo agambe Mukama ono kino ne kino ne kino akisirikidde mu mutima gwe mukwatidde. Ekyo Sitaani ye kyalinda. Era Sitaani talina buzibu ku muntu abaako byasirikira n'agamba nja kusaba naye kasita nina bino mbyesirikidde. Era Sitaani abeera agumya omuntu oyo n'agamba tofaayo, abantu bonna buli omu alina ebikyamu byakola abisirikidde, toli wekka. Kati olaba lunaku lusembayo nga waliwo abagenda mu ggulu. Olaba lunaku lusembe nga luwa abagenda mu ggulu. Yensonga lwaki tulina okwenenya, tulina okudda mu maaso ga Mukama Katonda ne twenenya. Gwe nga kinnoomu ne weenenya nodda gy'ali. Yesu Kristo mwetegefu nnyo kwegamba okweyoleka gye tuli, atuwa okubikkulirwa buli omu amumanye, naye ebyo bye tusirikira mu mutima bye bitugaana okumumanya. Amazima gali nti ebintu bya Katonda ekitaffe
era olw'okuba ye kitaffe ebintu byonna byayogera tuba tusobola bitegeera kubanga ffe tuli baana be naye tulina okutambulira mu kkubo lye. Bwe tuba tetutambulidde mu kkubo lye ebintu bya Katonda ne tubiwulira tetujja bitegeera, ne we tutunula tetujja biraba kubanga waliwo ekizibye, waliwo ekizibye ekibissa amaaso gaffe nga kye kibi ffe kennyini kye tweremezzaamu. Era ne mu kusaba osobola n'okuyimba ennyimba ezimutendereza ne zimusinza mu mutima gwo, era nakwo kuba kusaba. Tulaba mu Matayo chapter 26 verse 30 ne Mukama waffe Yesu Kristo yayimba ennyimba ezitendereza mu kusaba, ezitendereza ezisinza yayimbanga mu kusaba. Ekyo tulaba mu Matayo chapter 26 verse 30. Okusaba mu mutima. Bayibuli etugamba tusabe buli kaseera, tusabe nga tetukoowa. Tusabe nga tetukoowa, ekyeyogera 1 Thessalonians chapter 5 awo verse eringanga ku 6 awo. Tusabe nga tetukoowa. Tusabe nga tetukoowa. Tusabe obutakoowa. Twemanyiza okusaba mu mutima. Mukama Yesu Kristo abeere mu mutima gwaffe mu buli kimu kye tukola, nga tulina ye mu mutima gwaffe, nga tutambulira mu ye mu kigambo kye. Okusaba mu mutima kwe kulinganga w'onaatambula nga okukyalira Katonda. Oli wagamba nti alina enkolagana ne Katonda asobola omukyalira. Okukyalira Katonda tekitegeeza nti azibirira neesanga ng'ali mu ggulu. Atandika kusaba mu mutima. Bw'atandika okusaba mu mutima, Mukama atandika okubikkula amaaso n'amatu g'omutima gwe, kubanga tulaba mu Ecclesiastes tulaba nti chapter 3 verse 11 tulaba nti Mukama mu mutima gwaffe yateekamu part of heaven, ekitundu ky'eggulu Mukama yakiteekamu ffe mu mutima gwaffe. Mukama asobola okutwala mu ggulu ng'oli wano ku nsi, naye n'olaba eby'omu ggulu ng'oli wano ku nsi, n'olaba eby'omu ggulu n'abaliyo. Ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nga ali ku nsi kuno ng'atambula, yagamba bangi abali ku nsi kuno abatagenda kutuuka lunaku lwabwe lwa kufa nga tebalabye ku bwakabaka bwa Katonda. Yali ategeeza ekyo wano ku nsi osobola okumanya ebiri mu ggulu okuva ku nkolagana ne Katonda. Asobola okukulaga buli kimu n'omanya buli kimu, naye nga omaze munoonya era n'omuzuula, ekyo asobola okukikola. Kati okusaba mutima kwe kukyalira Katonda. Gy'okoma okusaba mutima gy'akoma okubikkula amaaso go ag'omu mwoyo, buli kimu n'otandika okitegeera mu butuufu bwakyo, kuba omulabe Sitaani agezako otubikka amaaso, kuba kimanyi twazaalibwa mu kizikiza, mu kibi. Kati agezako tukumira mu mbeera eyo, tugende n'ebintu bye twazaalibwa bye batugamba bye tumanyi ebyaliwo, ng'ebimu omulabe Sitaani yabiteekateeka. Naye w'onoonya Katonda otandika okuzibuka amaaso n'obitegeera, n'otuuka okwogera ebintu ne balowooza oli mulalu, naye nga gwe kyogera omanyi, olaba era owulira. Mukama bakuume.